Nathan Nandala Mafaabi nga yakwatidde ekibiina kya FDC bendera okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga asimbudde okuva mu maka ge ekiriyo Wabuyikwe okwolekera e Buyende. Amakubo gaffe ndowooza mugalaba mabi gafiiriddeko n'emmotoka zaffe ezimu okufiira ku kkubo. Nsaba bannayuganda bakuwe omukisa tukise embeera eno. Mu lugendo emmotoka yeefunye obuzibu mu bitundu by'e Kasolwe Stock Farm ekimutaataaganyiza kyokka oluvannyuma olwakabanga asazeewo n'akwata emu ku pick-up etambulirwamu abamu ku bamunoonyezaako akalulu olwo ne beeyongerayo. Ku mwalo gw'e Bukungu asanze abaayo bamulindiridde era bamulaajanidde ku bajaasi abasibwa ku nnyanja okulwanyisa envuba embi era bamutegeezeza nti tebakyakola. Nandala Mafaabi grew up in Busoga and he attained education in Busoga. So he knows how the people of Busoga feel when they are going through the hardships. Abasuubiza okusookera ku bbo singa banaamusaamu obwesige kuba yasomera Busoga ebbanga ddene. Obeeko byema abantu bange zowange ekimuntu obululu bwaimwe neekolesa amagezi gano kukyusa Uganda yaife mugwe muguwa. Oluvannyuma yolekedde ebitundu by'e Buyende okuli Buyende Town Council, Gwase Town Council n'ebirala nga yonna abaayo abasaba okumuyiira obulolo bwe baba beetaaga okufuna obuweereza obulungi. Abasawo badakufuna ssente badakuba n'ennumba dakusulamu tubone tutabakolera Uganda n'ebizimbe okukola. Bw'amaliriza yeesoze disitulikiti y'e Kamuli nayo gy'ayaniriziddwa abawagizi be wakati mu ssanyu. Ekonomi yaffe eri wansi, byafuna biri wansi, twena tutuuse, twena tubona sente musawo. Toba olukubona kampeni yaffe tubakobera manifesto nti buli mukyalo ajja kubona miliyoni 10 buli mwaka. Ate akwatidde ekibiina kya Common Man's Party bendera Mubarak Munyagwa naye asibye Iganga ng'anoonya akalulu. Munyagwa ayingidde ekibuga Iganga ku Main Street wakati mu kuwoobera ku bantu. Olukungaana alukubye ku kkanisa eya St. Jude mu kibuga Iganga gye yeegatiddwako abakulembeze ab'enjawulo mu kibiina mu kitundu okuli Ssaabawandiisi Moses Bijirwa era ng'abadde n'abayimbi abasanyudde abantu nga bwe bawuuba akabonero k'olusaniya. Abakulembeze batottoledde Munyagwa ebizibu eby'enjawulo ebibaluma. Bijirwa alaalise okugoba abasawo ba gavumenti abalina obulwaliro obw'obwannannyini okuliraana amalwaliro ga gavumenti. Kubanga abasawo twabazuire mu research owaife abasawo baba mu malwaliro gale bafrustratinga emirimu bagobayo abantu bakweka eddagala balireeta mu bukiriniki bwaibwe gye basabira ssente embitirivu eno. Munyagwa asuubiza okussaawo enkola ey'abayizi okusomera obwereere okuva mu primary okutuuka ku university. Tugenda kuscrappinga school fees yena paka ku university gavumenti eweerera abaana basawo ne bajjabo olusiniya lwemuwulira olwo lwabwenkanya. Ernest Chaze ne Ivan Wakibe be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.